banange badde nebase ndi mulwadde nnyo wondabira wano naye bankubidde essimu amawulire genfunye gammazeemu n'amaanyi. Funye information nti General Gaddafi wenjogerera kati nti bamukubye n'agenda mu koma era wetwogerera kati ayinza n'okuba nga afudde. Banange mwongere okubanja Gaddafi batisi baleeta omulambo gwe naye nga amawulire gensembe y'okufuna Gaddafi ayinza okuba nga afudde. Abasajja bayinza oba nga basse General Gaddafi. Bana mutambuze video eno sikoze empanvu omundabira ndi mulwadde era kyo muva mulaba mumaze ennaku ngazizo nga ndasikola video nembadde sobola kubutavaayo kwogera. General Gaddafi ayinza okuba nga afudde ayinza okuba nga ali mu mbeera mbi nnyo okuba nga afudde. Bannange mubanje General Gaddafi mukomyewo General Gaddafi oba mulamu oba mufu. Mawulire gago gatandise mbu General Gaddafi nga wowulidde ate nonno siga tegatandise leero kuva esadde nawulidde kamawulire ago nga bagamba nti bamukubye bubi nnyo era nti mbu ali mu mbeera nga wowulidde oli agambye nti mbu ali mu koma. Naye okusinziira engeri gye twalabamu emmotoka ezagendayo ewa okumukwata zaali nnyingi nga balinga ate nga zijjudde nga balinga oba bagenda okukwata muyeekera. Naye katusabe nnyo abe nga obaoliawo tali bubi nnyo nga webitambula. Ate era tukyali ku ebyo ebyokukuba Chairman Nyanzi akyalojja engeri gye bamukwatamu n'engeri gye yayisibwamu n'essaawa ya kakati mu butuufu agamba si mumatevu. Ekyokunkuba kibuuko ng'omubbi ng'omutemu nga kondo nga highway roba nga omumenyi w'amateeka. Ekyokubiri ekyokunkwata ne bankwata n'emmundu ne bankwata nga sina yadde pini nti ngenda kutta muntu nga sina yadde ekisi sina yadde ekigendererwa naye they arrested me like they are arresting a criminal. Omuntu amaze ebbanga nga kondo kintu ekyo nakati kimbadalinga. Meeting eyo yali yabina byabufuzi byonna nga byegasse n'abantu ab'endowooza ez'enjawulo. Buli omu yawa endowooza ye. Naye oluvannyuma lw'okulangira ekirango kye twalangirira nafuluma mu kitebe nga nze avuga ntudde ne muto wange Wayiswa spokesperson waffe nenda okutuuka ku 2 ne tusanga emmotoka mu luguudo nga zigaaniddemu 2. Traffic naye tutazo ne zigaanirawo. Aba traffic ne bajja ne bagamba nti muveewo musibye emmotoka emabega mpitirivu baagaana okuvaawo n'amadiisa ne bagaggala. Kumbe lwali lukwe. Olwedawo mu kitebe waliwo omuntu yakola communication nti Nyanzi wuyo afulumye. Naye ne bansanga ku 2 emmotoka ne bagikuba ebikonde n'ensambagire ne batukanga ne bateekamu emmundu. Kati baali balowooza nze gwe bavuga Wayiswa nga tudde awali passenger. Incidentally bwe yafuluma wabweru bamugamba sigwe bwe twetaaga naye n'ateekako kubanga yagambye amagulu ge gamuyimirira. Nze bwe nafuluma mu mmotoka ngezeeko okwetaasa ne banteekamu emmundu. Nagezaako okukyuka okudda emabega nagenda okulaba nga emmundu nga 5 zintunuddemu n'empanika ne banteeka mu drone. Empanvu era munange bwatootola owulira ennyike ku mutima naye nga Mukama mulungi nti yasobola okuba nga asimatuka oba yasobola okuba nga avaayo era nga essaawa ya kakati akyali mulamu. Tukyali ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'eno mu Uganda era nga wetuli okuba nga tukutuusaako buli kimu. Kyaddaaki omwana muwala Namukasa avuddeyo ne yeetondera Chameleone. Jjukira baamusaavinga era baali bamugambye nti wanaaba tavuddeyo okwetonda waliwo omudidi gw'ensimbi gw'abadde agenda okuba nga asasula. So bw'atyo olwaleero avuddeyo ne yeetonda. Hi guys, musibye mutya Namukasa wano. Njagala otwala omukisa guno osooka otereeza mu statements
ze nakola ku Dr. Jose Chameleon. So nafuna abantu okuva mu ggwanga eri America ne baŋŋamba statements ze nayogera Dr. Jose bamusibye mbu yakubye omukyala. So statements ezo tezaali ntuufu. Abantu abampa amawulire ago baali balwana Dr. Jose Chameleon. So statements ezo tezaali ntuufu. Dr. Jose tebamusiba mulwadde yabadde yakagoyinga under surgery. So statements ezo nagamba mbu bamusibye, statements tezaali ntuufu. Abantu abampa information eyo twamaliriza ne tutegeera nti babadde balwana omuyimbi w'eggwanga, babadde balwana Jose Chameleon. So njagala otuusa okwetonda kwange eri Dr. Jose Chameleon. I'm sorry for hurting your feelings. Era nkusabira Mukama akusunse okomewo Uganda. Abawagizi bo bakulinze, abawagizi bo tukulinze, bannamawulire tukulinze, buli omu akulinze. Nsaba Mukama akusunse okomewo mangu. Endongo tukulinze naye era nga nkiddamu ogwokubiri. I'm really sorry for hurting your feelings. Sawe bityo naye oba mujjukira bulungi amawulire gano Namukasa we yagoogera nakyogera ne ngamba bannange Namukasa ono tatera kutuwa information entuufu. Era nimbagamba nimbawa n'example nti y'omuntu eyayogeranga nti omwana wa Farida Nakazibwe mbu wa Geoffrey Ruchaya. Era n'atuuka n'okutugamba mbu Irene Namatovu mbu yanoba. Y'omuntu eyayogera amawulire nti Evelyn Namulondo ne Rema Namakula nti baayawukana. Amawulire mangi gazze ng'ayogerako mu butuufu nga bya bulimba. Era nene emboozi ya Jose Chameleon we yakeera ku makya n'agyogerako nimbagamba ne ngamba ne njibaleetera wano naye ne ngamba nti sources nti oba source gye gavudde oyo Namukasa tatera nnyo kwogera bituufu. Naye wuyo agambye nti yamuwa information mbu ayina olutalo lwalwana ne Chameleon. So yayagala just kubanga ayisaawo bibye kwagala kwonoona linnya ya Jose Chameleon n'alyoka aleeta ekibozibozi ekyo okukiwa Namukasa. So ye Namukasa bambi ndowooza naye lwakuba yali ayagala abreakinga amawulire nga ye number 1 asoose okubanga ga breakinga teyasooka kwerowoozaamu n'agamba nti amawulire gano matuufu nsooke enoonyerezeeko ndabe nga sinakola ki. Yamala gatuwabuwa ebyavaamu byebyo atwalaba nga bamusavinze ne bamuwa option okuvaayo okwetonda oba bali beeyongereyo okubanga bamutwala mu kooti. So bw'atyo avuddeyo ne yeetonda. Bagamba nti ekigambo sorry abantu abamu bakitwala nga ekintu ekyokuzanyirako naye kintu kinene nnyo. Omuntu wavaayo ne yeetonda asonyibwa. So bw'atyo Namukasa ndowooza Jose Chameleon ajja kubanga amusonyiwa. Tukyeyongerayo n'amawulire ag'enjawulo n'ebyo byonna nga wenkugambye nti tutunuulire ebigenda mu maaso eno mu ggwanga. Sheikh avuddeyo munnange nga mukambwe muko n'agamba nti abaana b'obuwala tamanyi kiki ekyabatuukako. Nti omwana w'obuwala avaayo n'amugamba nti Sheikh nnoonya mwami njagala kufumbirwa ate mbu ne muleetawo entondo. Ezo ntondo mbu zaatayagalira ddala bibino. Nga buli awo busumbuwa abantu kakuwakawaza seeka nfunirayo omusajja njagala kufumbirwa n'okugamba kale inshallah kanoonya omusiraamu munoonya omusiraamu agenda okukawasa ne katandika okuteekawo obukwakkulizo. Seeka anti nze gwolaba njagala omusajja wa myaka 2 paka 25 naye seeka njagala omusajja nga yazimba kumanyoko genda obigambe kitaawo amuzimbire. Gamba kitaawo amuzimbire olyoke ofumbirwe. Mwabaleetedde abavubuka okubeera nga bakuba obusabbuuni. Mwabaleetedde abavubuka okugana nga babawasa muteekawo obukwakkulizo obutalina makulu. Gwe genda obuuze nnyoko oba yali afumbirwa kitaawo yali amaze okuzimba. Omuvubuka ku myaka 25 sente aba yazijjawo ezizimba amaka. أقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب نستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تواب الرحيم توب إلى الله. Mubitegedde verse ezisembayo nze sizitegedde munnange naye muyinza otunyonyola naye abadde mukambwe muko nti mulekeraawo entondo njagala emyaka giti ate yazimba asula ku mwezi ate bikoze bitya abaffe.
Yes, era nga tukyeyongerayo munnange nze ndi okuleetera byonna byonna ebigenda mu maaso eno mu ggwanga Uganda. Yes, tukyali tukwate eno neno tumanye ensi yeetooloola etya. Ate omwana mulenzi agambye nti munnange nti omukulu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja kulemera yajja balabisa nti temunaba nti alyokanga najja nti ne tulaba ekituufu. Mu bigambo bye bw'ati bw'ayogedde. Bob Wine. Finally kitwabagamba Bob Wine oba Katonda kiki mugo gwatukuba gana mazima obo ogagala oba togagala oba onyiiga oba okola ki buli movement yonna gyokola otabaze eri ekibiina kya NUP ne Bob Wine waakyo final oba omukolera buli movement yonna buli kyokola kyonna otarowooleza otatudde wansi n'okola mu indoors buli kimu oba bye baagala oba omukoledde batya. Bob Wine oba okikiriza oba okigaana mugezi nnyo mu kucanga yatucanze nikigwa basidde gye baakola oba gye baamukolera nabagamba naluli abaali ku basidde tebaali n'abaana b'e Kampala naye asoma speech ku basidde tibaali tiyali wa Kampala yaveeyo Soroti wawa okugenda kugamba kati naawe muli majje gaddala yabatega akanyeebwa n'okalya kali kamasu buli kyakola mwegendereza alowooza ate n'abala batalowooza owulira olede Besigye yabadde mukomera era nakatali mukomera jeno wafu mulungi bwe twagala ate n'okola ensobi ate ne bana bamawulire muyina bye mutalina kubuuza abasajja oluusi baba bakooye yali ku radio 4 nagamba oyo Besigye yali asobola n'okugibwa mu bulamu bw'ensenese tata. That was a total mistake kubanga ensi gye mwogereramu abantu balowooza ba-analyzing ate jeno wange maama yatuuse n'agamba abaana banvunye n'enzikiriza n'okaatiriza ono Bob Wine kyayogera n'agamba ffe kyasinze kutujjako waya okugamba kati muli ejje lyennyini kati gwe waraba ki because kasita otuuse ewaka nosanga abaana bange bazanya wano ne bazanya beekuba embaga n'otukola nogaa kati muli bafumbo baddala kati jeno waffe n'okonfaminga nogaa kati ekyatunyiza okugaa kati muli gyennyini ate basikawutu
kyogamaje nida aba patriot kiri nani bano aba be bapasinga Wanenkumba University by President Museveni katije baine namba nida nova kuyo newa nange bubu waino ina muzimu ki ogutuka mu bantu nigubatabura mwenda semujunganda kunyiziza kye ara ayagala kunyizo yogere bitakwatagana nobyonona ekisembyeyo ate bakikora bakigenderedde ni murumbe kitebe kya totally goroza basiru goroza basiru kimuba kitekawo kankubulire Bobo Wine ne Nuupu ba ife NRM Nuupu etuli ebigere 10 headquarters za NRM zikora ki tiwali Namyaro Kyambogo akora ki tiwali kudamu bende kumasa sente tiwali kati Besigye bwe bamaze kuvandalizinga oba kuvandalize okumenya amenye kitebe kya Nuupu wali baje buli kimu nava ate natukora bubi nava muhanga strike. That was a bad move. Yandisigadde ngena case nga bidi kubanga jukira Winikiza byanyima Lukwago bajja ku kitebe ngo baje kusabira Besigye nibatasabira ku Katonga bwe bamaze kukola bye bakoze ku kitebe kya Nuupu byonna ate Besigye nagamba ngo hanga strike njivuddemu lwaki ebibaro byonna muddeyo ku calculator ku drawing board bino akasajja katomezeza Uganda yonna ate chairman Nyanzi n'alabika mangu kati Jeno Flex Courage yali ku radio ate biri ku live ukitege nagamba Nyanzi agenda kukwatibwa ate noyogera ne dini sava kusimu noga Nyanzi tumaze mukwata ate mumutadde kisinga kugura ko musango move yonna ku moving abantu bagende ku Besigye kibadde kigenda kutuukirira naye mwabyonoonye luvanyuma kubanga mwabidusiza speed Kavule headquarters za Nuupu bandisoose kulindamu ate ne kyokubi bandizanyibwa politically batya nobasanga obona notakwata omuntu nogamba gurawo wano notamenya gurawo wali tukyanonya bye twagala wano watarona kukuba muntu lino olwo mare naku 3
munonya bye mwagala. Enaku 3 nezigwawo watali kyononebwa. Nga ebitwade tunonya bikoze eki biwedde. Bano basigala batidde. Ate politikale oba wangu. Yes, tuli ku NCK TV nkugamba kimuntu munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo ddala tuzikalira nywera nkomewo.